wala omu. Biseera byali bya 8 n'atuyitamu 17 ng'oluyiira. Buli gwe yasanga ng'atwala ng'alese 2, omulala 8, omulala 10. Naye nga jjukira nti tebalina jjajjaabwe okuggyako ani nze ne mukyalo. N'olwekyo tukuzizza abaana, tulezza abaana ne tubaalira, ne tubatwala mu ssomero, ne basobya ne batuyita, ne tubatwala mu ddwaliro ne tusula mu ddwaliro abaana abasukka 100 nga tebali mu orphanage naye nga bakulidde mu ngalo zaffe. N'olwekyo bwe mutuyita okwogera ku baana, mutuyita kwogera ku kintu kye tumanyidde, kye twagala ennyo. Mukama yeebazibwe. Slide eddako. Ndabye nti sirina personal control over the advance of these slides. Nkola ntya, mbuukabuuka neesuna, nkola ntya slides ne zimuvinga. Oba nfune kompyuta yange nimpeereze eri awansi awo. Ne bwe zitamuvinge kasita nze naaba muvinga ku yange. Bagamba nti Setaani akolera walala naye asula mu public address systems. N'olwekyo buli kisobola okusoba kisoba. Kakati ennaku zino edda nga ekyalo kyonna kikuza omwana omu, ekyo kye baayitanga extended family, nga mulimu bajjajja basenga ne bonna. Naye kaakati ennaku zino tweyagala, tulina kye bayita nuclear family. Simanyi oba kirina mu Luganda bwe bakiyita, naye lwakubanga Mukama yatuwa twasoma, tulina okulaga tetulinawo, tulina okwogera tulina nuclear family n'olyakiikirira. Bye twalowooza ng'edda old tradition, kaati tulina empisa n'enneeyisa ezivudde mu mawanga mangi. Okusoma kunaanudde distance eriwo wakati waffe n'abaana baffe. Omwana omu yaŋŋamba nti nze taata njogera naye kirina kye njogera naye. Bwe mugamba Fabregas tamutegeera. Modern media, kaakati abaana tubakuliza ku televisioni, radio, era abaana omusimba tablet takutawaanya. Social media, byonna ebyo bibabuulirira kye bayita consumerism, nti olina okufuna olye buli, era bigamba nti olina okufuna sex now. Abaana tebakyawulira abazadde. Abazadde kaakati be bawulira abaana, so si baana kuwulira bazadde.
waliwo mu Befeso ssuula 6 olunyiriri olwokubiri lugamba n'olwokusatu kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa ly'etteeka lyokka eririko okusuubiza nti ennaku zo zibeere nnyingi mu nsi eno Katonda gye yakuwa. Abaana bangi nnyo tebajja kuwangaala lwakubanga tebassa kitiibwa mu bataata ne bamaama baabwe. Abamu tebagenda na mu kanisa, abamu bali mu crime, bamenya mateeka, balwana, banywa, bali ku njaga era bafa bakyali bato. Abaana tebaagala kulinda okutandika ebya sex, ate nga sex omusajja okwebaka n'omukazi tekulina gye kulaga. Mutereeza Adamu ne Kaawa bwe baabeererawo nga sex waali, Shakespeare we yabeererawo nga sex waali, Mwanga we yabeererawo nga sex waali. Sex talina gy'alaga. Abaana baffe mujja kumusanga, mujja kumulekawo, ajja kubalemerawo. Olw'okupapa okwo abaana balwadde nnyo endwadde ze baagezaako ez'obukaba. Uganda yemmo mu teenage pregnancy. Uganda yemmo mu kansa wa cervix. Waliwo obulwadde bwe bayita gonorrhea, era gonorrhea nga yakakukwata ofuna kye bayita gonococcal vulvovaginitis. Nze ebigambo ebyekkakali sigaana kubikozesa lwakubanga nabisasulira, mbimanyi era byebinjawula ku balalalala. Owulidde nti bw'olwala gonococcal vulvovaginitis obanga ayagaggazza amagulu bw'ati nga wansi otaddewo sigiri, nga naye waliwo agikuma n'ebuubuuka omuliro, bw'owulira omuliro. Gonorrhea bamuyita vano-catarrh infection. Infection eno bwekukwata ekokota oluliba oluli mu tube uterus eriko tubes, nti gonorrhea bwagendamu aleka anaanuddemu oluliba olwo. Oluliba olwo bwe luvaamu, bw'oba tube ewona yeegatta n'ebeera blocked n'ezibikira. Kaakati nga kasipaamu kayinza okunyingigiriza ne kayitawo, naye eggi nga limaze okubeera fertilized nga litandise okukula teriyinza kuyitawo, n'olyoka ofuna kye bayita ectopic pregnancy, oba olubuto ogenda mu luseke. Era bwe lugenda mu luseke, singa omugumu alina olubuto mu luseke, bwe lwabika kati nkirabirawo, seetaaga na kumutuukako, ndaba bulabi nti oyo afunye eki oluseke lwabise. Kaakati bwe lwabika ffe tudduka, tulina amaanyi, tudduka ne tumutwala mu theatre mu dakiika 5 nga tumaze okusala, nga tuli munda mu lubuto, nga tutaasa omusaayi ogutandise okuyiikamu, nga tugugyamu, nga ne tube eyo tugijjako. Bwe tujja mu tube emu tugijjamu okutaasa obulamu. Research eraze nti bw'ogibwamu tube esooka lwakuba yagendamu olubuto, n'eyokubiri etera okufuna olubuto, etera okufuna omwana mu luseke olwo, nalwo ne balugyamu. Waliwo akayimba ke nayimbanga edda nga nkyasobola okuyimba ng'akakamu. Oba onoowasa empeta, sooka weerowooze, sooka weenyiwe ebyensi owasa empeta. Kaali abavubuka balowooza nti obuvubuka kukyakala,
bwe balyenyibwa ebyensi nga tebakyayagala kye bayita sex balyoke bafumbirwe. Kaakati ofumbirirwa ki? Bw'ofumbirwa nkulagula, bw'ofumbirwa olyetaaga okuba ne sex. Kaakati bw'oba wenyiye ekikutwalayo kiki? Teenage pregnancies, abaana bafuna embuto nga bakyali bato. Abafuna embuto nga bakyali bato abasinga baagala ziveemu. Bw'oyagala luveemu n'ogenda ew'omusawo n'omusasula ssente ezimuwaliriza okumala gakikola wadde kimenya mateeka, bw'ati bw'akola. Alina obuseke babuyita Hager's dilator. Buli 30 naye buli kamu kalina ends 2. Asonsekamu end esooka obutono n'eyingiramu n'akyusa n'ayingizaamu endala, w'amalirayo 3 nga omumwa gw'anabaana gugaziye bwe guti. N'alyoka ayingizaamu kye bayita Volkmann spoon, kaba kajiiko naye nga kalina sharp edges. N'alyoka atandika okukolokota munda munabaala bw'ati ng'akokota buli ludda wonna. Akakasente akaana kano tekasigalamu. Muwulidde bannange? Kaakati bw'akikola bw'atyo omusaayi gutiiriika mungi, era abakyala bano abaana bano batera okufa olw'okugwamu omusaayi. Ayinza okukokota n'aleka nga erudda n'erudda olwa uterus lwekutte, bwe luwona ne luba nga lumazeewo ekifo munabaana nga temukyali mu space. Ekyo bakiyita Asherman's syndrome. Era abakyala abawala bangi ennaku zino bangi, kyo twabadde kukwanjula. Naye nabadde kukwanjula nti Mukama tuyambe abenga ono tali omu ku bo agenda okufumbirwa nga takyasobola kuzaala, lwakubanga abaana bangi bwe batuukira okufumbirwa nga tebakyasobola kuzaala. Abavubuka bamaliddwawo kye bayita deviant sexual practices eza homosexuality. Waliwo ekkuba eriyisa bbi n'omutwala mu toilet baliyita anal canal. Anal canal Katonda yagikola n'obwegendereza bunene nnyo nti omulimo gwayo ogwo gwa kufulumya bbi. Era yagikola bulungi ng'omulimo egukola bulungi nga bw'eba tetuusiza kufulumya bbi erigaaded ekkubo lizibiddwa, lwakubanga teebereza nti litunula wansi, lirina okusibwako enzigi 4 ze bayita sphincters 4, 1 internal and 3 external. Era ekwatula ddala bweti, era mwe mwenna ekkubo eryo liggale. Kati singa si liggale temwandibadde wano, lwakubanga byandibadde bibayitamu. Kaakati bw'ogiwaliriza n'ogisonsekamu akasoloko ng'ofulumya ova ebweru bw'oti, ogiyuza. Bw'ogiyuza ebintu bibiri bibeerawo. Lining yayo eyolika, infection n'ekusensera, oba enzigi zino zikutuka, lwakubanga bw'owaliriza okutula ne pata. Bagamba oluggi oluggulidde ku pata. Bw'oggulira oluggi ku pata luba terukyaggala. Kaakati bw'oba terukyaggala toyinza kujja mu kanisa nga wano okugjako ng'osibye pampa nga bwe wasibanga ng'oli muwere. Kaakati kiki ekireese bino byonna? Kiki ekireese abaana okwonooneka? Ensonga enkulu ennyo, bazadde n'okusigira ddala bataata okubulawo mu bulamu bw'abaana baabwe. Bataata
bamanyi n'okunoba ne bava awaka. Nze ekyosa bwe nali omuto ng'amanyi bakazi be banoba lwakubanga betunone ewaabwe naye kaadi gwe wandeeta wano we wandeeta kaadi onobye onsigidde amaka agago n'olwekyo abaana balekeddwa tayo nga abaana tebalina gwe beebuuzaako bwe bibasobera okuggyako okwebuuza ku social media. Waliwo kye bayita Facebook, waliwo kye bayita Instagram, waliwo kye bayita blue movies oba red movies zifaanana zitya simanyi, waliwo kye bayita pornography. Beebuuza buli omu ku munne. Oyinza okubuuza ku munne bwali yagamba nti bw'oba tomanyi obuuzaani nti obuuza munno naye watyanga munno taata we ye Saddam Hussein akuddamu ki? Owulidde munnange? Beebuuza ku bayita sugar mummies, ebyo tetwabirina, and sugar daddies. Waliwo be bayita commercial sengaazi, oli ne yeeyita senga naye nga wa ssente wakusatulira. Abo bonna bye babagamba bisobu, babalimba bulimbi. Lwaki abazadde basuddeyo gwa nagamba tebalina budde? Waliwo yagamba twakoowa tebalina budde. Bataata balekedde omulimu gw'okukuza bagulekedde bamaama, ate bamaama bagulekedde bamaids. Jo nasomye mu mawulire nti eriyo bamaids nabo balina bamaids. Kaakati eriyo boarding nursery school newaba nekomamboga wano eriyo boarding nursery school. Boarding nursery school omwana mwa nursery school abadde wa myaka 3 n'omutwala mu boarding olinga agamba nti wamuzaala omuwone buwonyi. Ffe waffe tugambye twakuza abaana bangi nnyo. Teriyo Luboga eyagendanga mu boarding school nga tannamala P7. Ogenda mu boarding school n'okuyita ogende mu senior 1. So si kugenda ng'okyali muto. Tulina okuyigiriza obutaswankula n'olya bulungi. Tulina okuyigiriza nti obuusa mukono ofune ekinene ng'ekitono kye kikuli mu maaso. Tulina okuyigiriza okubuuza. Empisa zonna ezo ng'abaana baziyigira ku ffe. Era bwe mubasanganga nga balina empisa zaffe. Abamu baweereza abaana mu makanisa ng'ate bo tebagenze eyo. Naye Pawulo agamba mu Bakolinso essuula 4:15 nti ne bw'obeera n'abasomesa bo omutwalo mulamba olina taatawo omu, toyinza kufunayo mulala. Naye bataata batusobedde. Bataata abamu banywa ne basula mu kita ne ku digida wano nze mbalaba babeerawo ne balya embizzi ne banywa omwenge ng'abaana be bajje ku masomero basumagirira mu motoka ne homework bamukolera mu motoka. Oba balowooza nti bayigiriza ki abaana? Abazadde abasajja balemererwa okulaga bamaama b'abaana bano okwagala. Waliwo omwami yafuna first class bwe yali asoma degree eya engineering ya Nairobi. Musajja mugezi nnyo. Bwe yakomawo wano neemufunira omulimu mu kampani engagga nnyo baali bagiyita Global Consortium. Global mumpulira. Naye omukulu wa kampani n'amwagala nnyo n'agamba nti ono nja kumutwalanga omwana wange ne bwe ndifa asikire kampani eno. Naye omusajja yakolayo akaseera katono n'abba amafuta mu tractor zonna n'agenda n'anywa omwenge n'agangayira n'abula nawo. Hadi omusajja n'ajja gye n'agamba nti omwana gwe wandeetera wayalagawa. Naye omwana oyo ekiseera kyatuuka ne yeekuba mu mutima n'ajja n'andaba
saamubuuza nakubuuza yabeera mu maaso gange n'atulika n'akaaba n'agamba nti lindidde emyaka 3 era sinnakiraba. Nagamba nti olinze ki? Nti bwe yali omuto maama ne taata baali baagalana, naye kaakati yakulaakulamu tawulirangayoko maama ng'agamba taata oba taata ng'agamba maama nti nkwagala. N'agamba nti oba batya kwogera nga wendi, n'agenda ne ku luggi n'atuula awulirize oba banaakyogera mukaama. Naye kyebakyogera ekyo ne kisuula omwana kawansaze. Kaati omwana anywa omwenge n'asula mu kita, baamutwalako mu Amerika era asula bweru ku street. Omwana eyali omugezi, abazadde bano batyoboola bannaabwe. Omwami n'atyoboola omukyala, omukyala n'atyoboola omwami, ne batyoboola abaana babenzi. Yawasa ono tebamukase, naye ate n'alabayo omulala. Okwagala ono n'oli bagobagana mu maka, kyebayita divorce, ne baleka abaana nga basobeddwa. Abamu beebaka n'abaana be baazaala. Era nagamba bano bapasitazi bano ba reverends bano ba bishops nababuuza, mumanyi engeri eba sinners gye bakolebwamu? Do you know what creates sinners? N'omala okwera n'omwana wo ogenda n'omubijja omusomesa bayibuli buli lunaku, n'agenda asyalinga dormitory room n'omwana omuwala taata we gwe yeebakako naye, omwana wajja kufuuka siina. Lwakubanga n'aba atandika okumugamba maama yangamba nti gwe ensi togimanya, ensi nfu. Muwulidde bannange? Abamu tebafa ku baana baabwe. Kaakati abaana bwe batyo tebeekiririzaamu, bali hungry for attention. Buli kakola ayagala omusiime, lwakubanga teriiye yamusiimako ng'akula. Tamanyi ngeri yakubeera kufuna mikwano na banne. Atera okumenya amateeka, era beebo b'owulira nti baba homosexuals, lwakubanga agamba nti nze sirina kyendi ne bwe bankozesa for sex. Kino kyeyongera akabi ak'okulwala obulwadde obw'omubiri n'obw'obwongo. Bazibuwalibwa okuyiga, balina kye bayita attention deficit disorder. Bw'oba omusomesa nga ebirowoozo bibula, babeera anxious buli kiseera, tamanyi oba ebintu bigenda kumusobako, batera okulwanalwana. Ne bwe bakula beesanga bagenze butabika, beesanga bali mu njaye mwenge na njaga, tebalina nnyo kye bakola kivaamu ssente. Mu bayibuli presentation eno n'agibalekera ne musoma mu bayibuli mu Genesis lubereberye ssuula 25 oluggi lwa 19 okutuuka ku 2 mulimu famire ya Isaac ne Rebecca, mulimu Samwiri ekisooka ssuula 2 oluggi lwa 22 okutuuka ku byokusatu oluggi lwa 21. Eri kabona yagayalira abaana be nekimukolimiza. Naye waliwo ekisuubizo Yesu Katonda kyeyakola ekigamba nti kimumala kisuula 4 oluggi lwa 5 okutuuka ku 6 nti alikomyawo emitima gy'abataata eri abaana n'emitima gy'abaana eri bakitaabwe. Neebaza Katonda olw'olunaku luno nti
tufunye omukisa okulowooza ku nsonga y'okuza abaana. Katutandike ne bataata. Taata alina okukakasa nti abaana balina kye beetaaga, emmere emala, nga jjukira nti omwana bw'abeera tiineja ate yeetaaga emmere nnyingi okusinga nga si tiineja. Bw'okula n'oyita mu butiini weetaaga ntono, bw'oba tonnakula kutuuka butiini weetaaga ntono, naye bw'obeera mutiini weetaaga emmere nnyingi nnyo, ate toba na maanyi gakola bingi nnyo. Abazadde balina okuwa abaana ebyokwambala, underwears, ne kye bayita sanitary pads abaana basaanye bazifune, abaana abawala basaanye bazifune ku bataata. Ate taata bw'atazimuwa amusuubira kuzifuna kwani? Babatwale mu ssomero, babakansiringe, babagayidinge, naye bino oluusi bataata bibalema. Naye tugezaako. Yesu yagamba mu Matayo ssuula 7 nti ani ayinza okuwa omwana we ejjinja? Bataata bantu bakulu nnyo, be batuwa inheritance. Bw'oba onoobeera muwala oba mulenzi kisinziira ku taata, era tebababuzaabuzanga nti ozadde bawala beereere musango gwa maama, musango guba gwa taata bwe guba musango. Muwulidde bannange? Taata yakuwa ekika n'erinnya n'eggwanga. Nze ndi Musoga kubanga taata wange yali Musoga. Muwulidde bannange? Singa yali Mulugwala, singa nze ndi Mulugwala. Muwulidde bannange? Taata yakuyigiriza nti eriyo authority, eriyo obuyinza bw'olina okugondera. Taata yakuwa empisa ez'ekika, eza culture. Yakubuulira nti ono mwannyoko teweebakanga naye, era ayogera bwogezi kaleeta mundu. Naye bannange abasajja abasinga obungi tetwebaka na bannyinaffe lwakubanga taata yatugamba. Taata ly'erinnya ly'oyitibwa nga ne Katonda aliyitibwa. Bw'owulidde, it is the name you share with God. Katonda ye taata, naawe taata, n'olwekyo toli mutene. Taata ye mukulembe, ye mubaka wa Katonda mu nsi muno. Era taata yakuwa kye bayita spiritual inheritance, yakwanjula eby'okukkiriza onoobeera mu. Mu Bayibuli mulimu olunyiriri olugamba nti muleke abaana abato bajje gye ndi so temubagaana, kubanga obwakabaka bwa Katonda, obwakabaka obw'omugulu bwe bwabwe. Okuggyako ng'okkirizanga omwana omuto toli buyingiramu n'akatono. Eri abantu abalowooza nti abaana si kikulu, naye tuyigire ku baana engeri y'okukkiriza Katonda, lwakubanga otokkirizanga bo obwakabaka bwa Katonda bukusubye. Naye bw'obaleeta eri Yesu tobalekaayo. Waliwo olina okukuza abaana step by step. Leka mbalage bw'olina okukuza abaana. Okwata omwana ku mukono ne mubeera ku sitepu eno esooka mwembi, ne mubeera kweddako mwembi, ne mubeera kweddako mwembi, ne mubeera kweddako mwembi, okutuusa lw'omukuza. Tosaanye kumugamba nti genda ndabayo. Gw'olina okumutwala onoomutuusa. Gwe okulembera okusaba mu makaago, gwe musumba mu makaago. Gabana ekigambo kya Katonda naye era okimunnyonnyole. Era osaanye okusabira omwana omukisa. Togamba nti siri mu paasito oba kiri mwawule. Nedda, taata yaweebwa obuyinza okusabira omwana omukisa.
ekyo ekifaananyi mukirabye ndowooza ng'oyo omukyala alinnyalinnya amadaala ne mutabani we abo mubalabye nga balinnyalinnya amadaala ne batabani baabwe n'abaana baabwe bakita bringing up not sending up muwulidde bannange wabona leeta kristo wakati mu kukuza abaana bayigirize okubeera nga yesu abazadde ba yesu bwe baamunoonya baamusanga mu yeekaalu abaana bayigirize okusangibwa mu yeekaalu so si mu bbaala oba mu biduula so si kubasanga nga batambulatambula mu nguudo bwe yabala okuva mu yeekaalu yaddayo nabo eka n'abawuliranga nga bwe kiri mu Luka ssuula 2 olunyi lwa 5 okuwulira abazadde oba olinga yesu wulira abazadde lwaba ne yesu yawulira bazadde be ate yesu yayiga okukola n'abaana basaanye bayiga okukola ye yayiga obwa kapenta nga bwe kiri mu Makko ssuula 6 olunyi lwokusatu abazadde bangi nnyo balowooza tibajja kusomesa abaana ebyomu masomero babasomese ebyenjiri babeere in full time ministry okubuulira nakusinza n'okukola abazadde mwe mukuuma abaana balime okugwako akabi balime okubeera raped nze bwe nali omuto nafulumako ebweru olowooza nali nfuluma kukola ki kwetewuluzaako ekiro nagenda okusanga nga taata ayimiridde ku lubalaza wali kiro saawa 9 nga ewaffe tewaaliwo wall oba perimeter fence naye ng'ali awo asikaninga alaba amakago oba waliwo akabi akatabaale abaana tubeere safe kaakati nange nayigira ku ye waliwo lwe nafuluma saawa 5 abaana balowooza nti beebase nengenda nenzigulawo olungi nembasanga nga bali ku televisioni naye ekisenge nga bali mu kisenge bangi abawala n'abalenzi balaba firimu nembagamba nti mugijjeko nembagamba bagisitule bagindeetere mu nnyumba enkeera nenoonya televisioni ababa bato bange abaafa batulekera televisioni zinyingi nenoonya televisioni nengenda okulaba nga tulina televisioni 7 nenkubira bannange bonna ekambala nembagamba buli omu nemuwa televisioni yabwereere televisioni zitugwako awaka protect your children lwaki abaana babeera abalenzi n'abawala balaba kintu bwe babeejinga omu munne balaba ki ebyo byotulaba anyway wahitawo ebbaaga tuba tusaba kumakya netulaba omwakaana akawala nga amaaso gazimbye omuntu eyeebase otuga amaaso gazimbye era gye nakola kwe kulambula ebiseera nesanga nga mulimu televisioni nembayita nenkuba essimu olwo nalina mobile phone nenkuba essimu nti gundi anko oyagalayo televisioni nina wano televisioni jangu oginone nagenda okulaba nga obwana obuwala bukaaba taata eyo televisioni tezigaba twagenze netugyeyazika ku muliraano muwulidde bannange bw'otosaayo mwoyo abaana bajja kwonooneka bayambe baleme kubeera raped baleme kunywa alcohol wadde ebiragalalagala bino baleme kufuna infection nga gyetwogendeko eya gonorrhea baleme kugejjulukuka lwakubanga waliwo omukwano gwange yalina abaana ng'alina obugaali ng'abaana be babiri bavuga obugaali ku kyalo balamu naye bwe yabagulira tablet egaali nezibeera mu garagi nezigwamu n'omukka ebyana nga bituula ku tablet nebigejja okukamala
omwana bw'agejjulukuka nga muto manya nti bw'alikula alifuna sukaali. Muwulidde bannange, bakiyita screen time. Omwana alabeko ku televisioni katono so si lunaku lulamba. Abaana mu bakume balina okufuna emotional damage ng'okubeera buled mu masomero ne online. Nze simanyi bwombuulinga online lwakubanga bwonvuma online nga nkijjako, naye abaana tebamanyi era bamuvuma bw'atunula bwakaaba bw'atunula. Nolwekyo gw'olina okumuyamba bayambe baleme kulwala kulumwa njala. Bannange, abaana oluusi balumwa enjala nga tetufuddeeyo. Abaana bawubisibwa. Taata olina emigaso emirala. Gwe playmate w'omwana wo osaanye okuzannya n'omwana. Omwana abeere bw'obeera n'omwana wo, let him have a good time. Maama bw'akomawo, omwana anyumize maama nti wootobadde tubadde bulungi nnyo. Beera mukwano gwa mwana wo. Omwana wo bw'abeera mu kizibu muyambe. Beera n'ekiseera naye muwulirize by'ayagala okukugamba. Baatugamba nti omwana bw'otomuwuliriza nga muto talikuwuliriza nga okaddiye. Gwe musomesa asooka. Omwana asaanye akubuuze nti naye dadi kino bakikola batya? Ffe bwe muba nekyemukola n'omwana wo, you become friends. Nze naddiranga twalina betikaba gye bayitanga duve nga ngisitulanga etukula nengiteeka mu mazzi mu bathtub nendeeta omo nengiteekamu nembayita bonna obwana bwonna nti mujje twoze bedikage ne buli omu naakunyako oludda. Bwe mubaamu kyemukolera awamu mufuuka ba mukwano. Taata is a talent developer. Owulidde munnange? Feel proud of your children and encourage their efforts. Bw'akola muyambe nti ekyo wadde kiremye kisoboka, beera kyakulabirako. Ekisinga obuzibu mu nsi yonna, abakulembeze bonna, sifaayo oba oli pastor oba oli president, obuzibu bwabwe obusinga obukulu butaba kyakulabirako. Agamba nti kola bwoti ng'ati yakola mulala. Naye waliwo essuubi n'olwaleero osobola okukyuka nodda eri Katonda n'okola nga bw'ayagala. Lwakubanga mu Yoweeri ssuula 2:5 agamba ndisasula emyaka enzige ze byalya. Muwulidde bannange? Kakati baatugamba nti waliwo ebintu bisatu. Ekimu kyangu ky'okukola, ekimu kizibu, ekimu tekisoboka. Ekyangu ekyokukola kwe kufumba keeki ng'ogendera ku ndagiriro bagiyita recipe. Complicated kyekyo ng'okuzimba Bank of Uganda. Olina ebintu bingi by'olina okukola. Okuzimba kanisa ezo kiri complicated, naye kiri complex. Ekitalina real solution kwe kukuza omwana. Lwakubanga tewaliwo ndagiriro eyinza kuyamba n'ogamba nti buli mwana bw'okola bw'oti ajja kuvaamu nga bw'oyagala. Olaba naffe nze ne Christine tukyagezaako, tetunnafuuka bakugu, tukyayiga okukuza abaana. Kati ngenda kubawaayo hints, amagezi ag'okukozesa okukuza abaana. Ekisooka, yagala maama waabwe. Yagala ki? Maama waabwe. Bw'oyagala maama, Catherine yagala bakwagale. Bw'oyagala Catherine oyo, kyekirabo ekisinga obukulu ky'oyinza okuwa abaana bo. Okwagala maama waabwe kyekirabo ekisinga obukulu ky'oyinza okuwa abaana bo.
bagamba nti good parenting and good marriage bikwatagana. Toyinza kuba good parent ng'oli bad husband oba bad wife. Olina okuba byombi bw'obanga onoobeera mulungi. Okwagala maama kiwa abaana comfort, security, ne bamanya nti bali wagumu. Waliwo omwana yakyalira mwannyina, naye ekiro ekyo mwannyina ne omwami wa mwannyina ne muko ne balwana. Naye bwe baali balwana omwana n'azuuka naga nti oba nkole ki? Kyava agenda n'abakonkona konkonko. Bombi bajogererawo kiki? N'agamba nti njagala kisanirizo kyange. Mukyala my sister nakwazisa ekisanirizo kyange njagala kukimpa kati. Okyagaza ki ekiro kino? Njagala kuddayo waffe. Wano sisobole we waliwo ntalo muwulidde banna. Era munnange abaali balwana baabivaako ne batandika kuwoyawoya mwana aleme kutambula kiro okugenda gye baali balaga. Tetulina ekifaananyi ewaffe. Kasere jjukira wajjako ewaffe eriyo ekifaananyi twakiteeka mu ddiiro. Twakikubanga twakaweza emyaka 24 mu bufumbo. Twali mu bimuli nga nze nsutamye ne mukyala wange asutamye wali nga mukutte emikono ng'amaaso gayiika ng'aganayiika ku ttaka. Baga okumutunuulira nti mulungi nnyo temumulaba. Naye omuntu najja tetwamutuma najja n'atukuba ekifaananyi andi bapapalazi. Bwe kyamusanyusa n'akituleetera bwe yakituwa nze olwakirabako nakisiima naye tekyantwala nnyo lwakubanga ekifaananyi mumanyi lwaki ekifaananyi bakiyita kifaananyi? Kifaanana the real thing. Nze nali nina omukyala yennyini noleteeka ekifaananyi ne kibulira mu nnyumba omwo. So nekyakibuza abaana baakitwala ne bakikweka. Bwe twayize emyaka 25 ne bakituwanga ekirabo nga naye bakigezezza. Era kaakati tukitimba mu ddiiro okulaga nti bw'oyagala maama waabwe abaana basanyuka. Mukuba engalo ekyokubiri ekinaayamba mu kukuza abaana mu kutya Katonda mubasseemu ekitiibwa. Omwana musseemu ekitiibwa. Ewaffe tetulina mwana gwe tuyita kano. Mu Befeso sura 6 oluyiri okunalugamba nti bataata temusunguwazanga baana bammwe. Mubalage nti mubasaamu ekitiibwa. Oba mubasaamu ekitiibwa nabo bajja kussaamu abalala ekitiibwa. Muwulidde bannange? Togamba mwana nti oli musiru tolina bwongo. Ffe tulina omwana kitutwalidde emyaka mingi okumugyamu lwakubanga twamugja ku mwannyinaze ng'amaze P7 naye nga tusobola kusoma A wadde okuwandiika erinnya. Tugamba kiki ekyabaawo? N'agamba nti maama yagamba nti mu mutwe muno ninamu manda gano ge bafumbisa kyako. Bw'olidde bannange bw'ogamba bw'otyo omwana alekeraawo okufuba lwakubanga naye amanyi nti tomusuubiramu kyamaanyi. Ffe abaana baffe tubeebuuzaako. Nina omutabani waffe Andrew yayagala nnyo Bayibuli. Era bwe twalinga bwe yali mu ssomero nga bwe tulwawo okumukima n'abeera ne Bayibuli ye tafaayo. Ne bw'omunona ssaawa 2 ez'ekiro takaaba aba ali ku Bayibuli yaasoma. Nti Bayibuli yagiyiga nga bw'oyiga engeri ekibatu kyo gye kyakula. N'olwekyo nze bwe njagala ene vaasi mu Bayibuli mbuuza bwa Andrew ng'agimbuulira. N'olwekyo waliwo bwe bampita mu State House munkubireko bampita mu State House nga ngenze kubuulira njiri nga nze nkulembedde that year's prayer
Thanksgiving service. Kakati bwe baali bampise nembuulira ab'omu maka gange bannange muyinza okukiteebereza ngenda mu State House. Andrew n'agamba nti tofaayo. Omuntu bw'akusaba your opinion, muwe your opinion. Tomuwa his opinion. Togenda mu State House kubuulira President Museveni ye teyandyebuuliridde, mubuulire gwe kyoyagala mubuulira. Nolwekyo kyanzizaamu amaanyi nagenda nzijudde ng'agendera mu linnya lya Mukama. Okay? Spend fun time with him. Mubeere n'essanyu mu kiseera ekyokusanyuka n'abaana bammwe nga muzannya. Ffe tuzannya Monopoly, tuzannya China Man, siyinza kumubalaga kati, tuzannya Scrabble. Bw'ozannya n'omwana kimukakkanya era kikulaga by'asobola okukola, kikendeeza enjawulo wakati wo n'abaana bo. Tuliira wamu emmere ekyeggulo. Abazadde bangi nnyo tebakyaliira wamu mmere. Ate togamba nti kaninde lwe ndifuna ebbanga eddene eryogera n'omwana. Yogera nabye akaseera konna k'olina ne bwe kaba katono. Saba n'abaana bo era musinze Mukama nga musoma Bayibuli n'okusabira awamu. Ffe tukikola buli lunaku. Basomese ekigambo kya Katonda mu byamateeka olwokubiri sula 6:7 mulimu nti musomese bibabuulire ng'emboozi bagambeko ne bwe baba tebawulira nga bwe kiri mu Ezekyeri sula 2:3-7. Lwakubanga kigamba nti nkutuma eri abaana bansinga omukakanyavu tebawulira, naye genda obagambe oba bawulira oba tebawulira, gwe omulimu gwe guba guwedde. Nze abaana bange mulimu n'okigamba tokenyenterwanga maaso gaabwe. Abaana oyinza okwogera n'omwana n'akutunuulira nga ayagala okukuyuzaayiza, naye Bayibuli egamba nti ebyo byonna tebikutiisa. Lwakubanga balimanya nti muba mubaddemu ki nabbi. Nze abaana bwe baakolanga bwe batyo nga nti sikufa, nze ndi ku mulimo gwa Mukama. Mukama yantuma nkugambe, nzija kukugamba oba owulira oba towulira, si musango gwange. Basabire era obawe omukisa. Bw'oyogera nabo make it interesting and consistent. Totandika kuwemula ng'oli wa mu baana lwakubanga oyagala bibeere interesting. Bagambe bya Mukama batine an interesting way. Ffe tuliira wamu ekyeggulo n'ekyemisana, at least ekyeggulo lwakubanga emisana tuba tubonye ekyalo. Okay? Era bwe tuba tulya tetulya mmere yokka, tuwulizaganya buli omu ne bambuulira ebyabwe nange ne mbabuulira ebyange. Ekiseera kiba kya kusanyuka. Abaana baffe baagala nnyo okubanyumiza engeri gye nakwanamu maama waabwe. Owulira munnange kasiri nnyo n'obabuulira engeri gye wamukwanamu. Baagala bye baagala byetabeemu. Bwe babeera ne sports day beerayo. Ate naabo baleete beetabe mu bulamu bwo. Nze abaana baffe tubadde baleeta mu ofiisi yange, era waliwo eyangamba nti twali nsomesa mu medical school nga aba medical students bamanyi abaana ba Professor Lubogala kubanga bajja ne babeera mu ofiisi naye. Twoleza wamu, tunaaza emmotoka ffenna. Ffe twafuna ente ne tuzirunda, si lwakufunamu ssente wadde mata, naye bafunira kyakukola. Waliwo omwana bwe namugamba nti mu cleaning ekiraalo ky'ente, n'agamba nti nze sijja kukicleaninga, n'agamba nti lwaki
sikulabanga nga okitirininga ompakudde nengenda nenzyamu engoye ennyonjo nenkirininga ekigo naye era olwo lwe lwansemba oluvannyuma ng'akikola nga tewali nsonga yonna. Era abaana baffe tubaleka ne bakola ebyobuvunaanyizibwa, baba bakyali bato ne tubayigiriza okutuvuga nga ffe tutudde emmotoka. Bwe tuba tetubeerewo tubalekera obuvunaanyizibwa obw'okulabirira amaka, tubagamba nti tugenda kukolawo sabbiiti 2 mukole bajeti, ne tubalekera ssente, ne tulekera ono leero munaasabanga ebitaliiwo, olulala ne kugamba nti banaasabanga oli omulala. Nze sikyagula nnyama, abaana be bagenda ku mudaala ne bagula ennyama, ne bamanya ennyama ki gye basaanye okugula, ne bagendako ne babeera n'obuvunaanyizibwa. Owulidde munnange, ekikulu gye bali kibeere kikulu gy'oli. Omwana bw'aleeta olupapula ng'akulukunyizza ng'ava mu nasari n'akulaga n'ototunulayo, ekiseera kijja kutuuka alekere okulaga, era talikulaga na girlfriend gw'alifuna. Owulidde munnange, ffe abaana baffe emirimu gye bakola n'emikwano gyabwe tubaagala. Waliwo abaana be twagamba nabagamba abaana nti muleete emikwano gyammwe batulabeko, naye waliwo omukwano gwo gw'otusaanye kuleeta wano, ne bagamba nti aliwo oyo akukwasa ensonyi. Bw'obeera ne mukwano gwo ng'akukwasa ensonyi tomuleeta wano, naye buli gw'onooleeta wano tetujja kukola ki? Kaakati omu teyakukola kwe kuleeta girlfriend we ne tulya lanchi ffenna. Bwe twamala okulya nze ne ntwala omukenkane neebakako wali mu compound, mbanjaawo nga bali ku pooki batudde, omuvubuka akoze amagulu bw'ati, omuwala akoze amagulu bw'ati, naye kumpi amagulu g'omuwala gali wano, amagulu g'omulezi nenfa eri gye nali, naye nze saafaayo, nensituka nenkwata omu mu mukono guno n'omulala mu mukono guno, nentambula nabo round the compound, nembayigiriza omukwano ogukooya. Mbaga mumanyi omukwano ogukooya, naga nti gweguluwa ti omukwano ogukooya gwe mugenda ne munywegeragana, oluusi nga temulinaamu nangoye, nemutandika ogwo. Ne mbagamba nti bw'okola bwotyo ku weekend, ku Mande toyinza kusoma. Munnange waayitawo emyezi 3 omwana wange najja naga nti ojjukira omuwala oli gwe naleetako wano kiye nje twayawukana nti lwaki? Munnange twogera mu bibiri ng'ayagala kumpalula kuntwala mu kisenge, ne mugamba nti munnange linda tuwe tuligattibwa abyagalirawo, ne ŋŋamba nti olabye singa kaakati nagamba nti saagala kubiraba ne babikolera eyo, naye baabikolera wange ne mbalungamya. Owulira munnange, bwe batuuka ku buwanguzi basanyukireko, teweetaaga kuba na sente nnyingi. Nze bwe nayita okugenda e Makerere, taata wange baali bakamusala empiso, empiso baagimukuba nezimba ne bamusala wano ng'alina wano ebipulasita bingi, naye bwe nakomawo n'amawulire nti mpisi n'ampeeka ku mugongo, n'awenyera n'aneetoolooza ennyumba. Teyangulira motoka, teyakola big party, naye sirikyerabira. Mulidde banna, ddamu ebibuuzo bye babuuza ne bibibanga bikampana. Gwe waweebwa obuyinza okubiddamu, naye biddemu ng'obukulu bwabwe okukukkiriza. Balage nti obaagala, bagwe mu kifuba. Mulidde banna, okugwa mu kifuba, okugwibwa mu kifuba, omwana tayinza kukula n'akisukka. Nze nange singa maama wange akyaliwo n'agamba okungwa mu kifuba, nange nandisanyuse wadde ndi mukulu bweki. Mulidde banna, reaffirm them
balage nti obakkiriza. Katonda yalaga omwana we Yesu ku mugga Yoludaani n'agamba ensi yonna nti ono ye mwana wange gwe njagala. Era naffe olwakisoma ekyo ne tuleeta abaana baffe abo mu kanisa ne tubayimiriza mu kanisa ne tubuulira abakristaayo nti bano be baana baffe. Buulidde bannange, musanje oleme kubeegaana. Abaana bagambe nti obaagala naye nga kiva mu mutima. Owulire munnange. Kintu ey'omwenda balage nti waliwo we bakoma. Bagamba nti there is freedom in limits. Bw'obagamba nti tosukka wano munda w'ekyo aba n'emirembe. Abaana basaanye bamanyi kyebasaanye okukola ne kyebatasaanye kukola. Oluusi baba bagezaako bugeza lwakuba tewababuulira ne bava mu mitawaana. Bakangavvule naye si mu kukuba, si mu busungu naye mu mukwano. Ffe twagweza emyaka 5 omwana omukulu n'alondebwa banne ayogere ku lwabwe ne bagamba nti ffe taata waffe ne maama waffe tebaatukuba, naye nga bw'onyiiza maama omugwako taata ajja kuyita akubuulirire essaawa nnamba osabirire n'okusabirira nti singa wakiri ankubye n'engenda. Owulidde munnange. N'olwekyo okukuba si kukangavula kulungi. Kirizaganya ne maama wo ne maama w'abaana mu kukuza mu kukangavula abaana. Ffe abaana baffe tebayinza bakiyita play one against the other. Tayinza kugenda woono n'afuna ansa ndala. Bw'atusaba ekintu mugamba nti kale kankirowoozeeko, amanya bumanya nti ekitegeeza ngenda kubuuza maama we. Waliwo Jeffrey lwe yajja n'agamba nti nansaba kye yansaba ne mugamba nti kankirowoozeeko, n'agamba nti oyagala kubuuza maama? Ne ngamba nti ye, n'agamba nti namugambye. Tegamba nti balina okubeera transparent gye tuli. Nze n'umwanye bwe ndaba omuzadde awa omwana, omuzadde omukyala awa omwana essente n'amuwa ak'omutwalo n'agamba ogenda wataata tomubuulira nti nkuwadde ku ssente. Ekyo kiba kibi nnyo eri abaana. Ey'ekkumi bakyakulabirako kirungi. Be a good example. Waliwo taata eyalemererwa okutwala omwana we ku kampu n'amugamba nti anaakeera n'amutwala. Bwe yakeera ne yeekoza nti alwadde omugongo taata, n'olwekyo tajja kumutwala. Omwana bwe yakaba naye naye oli musajja mukulu nawe bireke, bw'otogeera kampu kinaakola ki? Waayitawo ebbanga ttono omwana yagenda mu lusuku akaabe, nayagenda wala nga taata tayinza kumulaba. Taata n'ayita ng'omwana tayita. Yalaba omwana ndowooza agenze kuzannya, n'ajjayo golf clubs ze ng'ayambadde kinue mukoma wano. Eyagambye nti mulwadde wa mugongo, n'atandika okubipaakinga mu motoka n'avuga n'agenda ku golf. Bw'okola bw'otyo oba omwana ono omuzze. Owulidde? Era taliddayo kuwuliza by'ogamba. Lwakubanga ebikolwa bireekaana okusinga ebigambo. Waliwo taata yali ayogera abuulirira omwana n'amugamba naye taata lwakubanga gw'oli mukulu ebyo byokola nze sibimanyi. Ekiro mubeera ne maama mu kisenge bye mba muyombako mba tisibiwulira. Kaakati toyinza kugamba nti gwe ojja kwagala ono n'oli omwana wo abeere naani, abeere mubikira. Tolabanga firimu gye bayita not suitable for people below 18. Nze buli lwendaba firimu eriko nti not suitable for people below 18 nze sigiraba. Lwakubanga bw'ogiraba
omwana amanya nti nnungi naye omuyiikiriza era ajja kusala amagezi agirabe. Okumaliriza, jjukira nti gwe taata w'abaana bano okuva leero okutuusa ensi lw'eriggwaawo, tebalifunayo mulala. Ekyokubiri, gwe taata asinga obulungi mu bonna gye bali, tebalifunayo, tebalyegombayo taata mulala ne bakyusa ne bafuna mulala. Bakuze, bring them up, don't send them out. Okuba taata ly'erinnya erisinga obulungi mu mannya gonna lyogabanako ne Katonda. Tewali ku buwanguzi bw'olituukako ne bukutaasa ku kulemererwa okukuza abaana bo. Waliwo omukwano gwange minisita, abadde minisita kati ambasada, yazaala omwana omulenzi ogwo n'aba ne ssente n'obuyinza ng'avuga motoka ze bayita mpenkoni, naye omwana we yalinnya motoka yavuga ku motoka ezo n'agenda mu Mweya Safari Road n'afuna yasula mu kisenge bayita presidential suite, kisasulirwa ssente nnyingi nnyo, era mwe bamusanga nga yeetuze. Era mukwano gwange oyo bwe yali ku lumbe n'ayimuka n'agamba nti nze nzisa omwana wange, n'agenda ne neemalira mu by'emirimu ne neerabira okulabirira omwana wange. Ne bw'oba ng'oli mubuulizi wa njiri, manya nti omulimu okusinga obunene gw'olina mu nsi muno gwa kukuza mwana wo obulungi. Mukama abeere nawe. Tukubire Reverend Lugalo tulongere engalo ezitako tezisimala, kubanga ebigambo byetuwulidde bigambo bikulu, era bw'oba olina amatu wulira. Bataata, bamaama, naye ate nze nfunye okubikulyoka enjawulo nti nze okubeera taata mbeera kumpi nenkana ne Katonda. Kugamba naffe tuba bataata nga Katonda bwali taata mu ggulu, kitaffe ali mu ggulu, abaana bato bakitaffe. Ssebo Reverend Professor, twongera okwebaza ennyo ennyo ekigambo ky'otuwadde, ate wamu n'otulaganako ku by'okoze nga taata. Era ffe tujja kwongera okuyiga, tuli kkanisa abaagala okuyiga, ekirala kitwakuyise otuyigirize webale nnyo ne maama okukola omulimu bwe gutyo omulungi n'okula ekigambo kya Katonda. Era banyama ne basoboka nziremu kino nkyakirize, bw'oba oli maama oba oli taata, obuvunanyizibwa obukulu nnyo nnyo, era Mukama ali kusaba embalirira buli gy'obaddemu obwa maama wamu ne taata. Tunyweze kino kubanga kikulu, tugende mu maaso n'olwekyo. Nja kusaba abakebezi muleete bannange ensawo zaffe ezo twebiweebwayo nga mukyala Kinamanyire bw'ajja tulage ki ekyokukola. Okay. Papa, we thank you so much for the word of God and for teaching us. We pledge that we are going to improve. So he's going to introduce his daughter to us now. Manna, Syria, ayolesa mubiri, nange kambalageko. Ono ye mwana waffe, bamugambye
bamuyita Mire Lubega, yatuzaalirayo abazzukulu 3 era tweyita Bamikisa, omwana okusazaamu ebyo yandibadde akola n'ajja naffe okusinza. Mukama ajeebwe. Family Reverend Dr. Professor Chairman wenjogera nina kubanga neewombeese kubanga ono mukama wange mu department gyenkoleramu yeri gyendi omusomesa. Tweyanziza tweyanzeege, otugabudde tulidde tukkuse, naye bwe tumala okulya tulina okukola okuteeka mu nkola bye tulidde. Twebaza Katonda olw'ekigambo kye tuwulidde olwaleero, kibadde kizitowa, naye pasita agambye alina okubikulirwa kwafunye okuba nti bataata balina ekitiibwa ng'ekya Katonda, father. Nenzijukira nti naye Katonda alina humor. I don't know what humor is in Uganda. Naye humor. What humor is? Katonda alina okusanyusa. Bataata balina title ya taata nga Katonda. Ate n'agaba maama bahelpa, bayambi nga Omwoyo Omutukuvu. N'aleeta taata n'omuyambi bakuze abaana. Tukikubire mu ngalo bannange. Twebaza Katonda olw'ebirabo byatuwadde, sente zetuwadde olwaleero okuzimba ekkanisa. Mwebale nnyo, mwebale eddala kuwaayo. Twongere okusaba kubanga ekkanisa yaffe erina okuggwa. Omulimu gw'amaanyi ogukyaliwo naye tumanyi tujja kugumaliriza nga Katonda atusobozesezza. Tulinawo okukuŋŋaana nga saaviisi ewedde esembayo y'essaawa 7. Twongere okufumiitiriza ku bintu bino. Essaawa emu tetumala okubyogerako byonna, naye ate bwe tukuŋŋaana buli omu n'atunyumiza engeri gy'akuzizaamu abaana be. Tulina engeri gye tuyiga, kwe tuyigira ku each other. Ekyemisana kijja kubaawo bwe saaviisi ewedde, naye tubasaba nti engeri gye tutalina wano mufumbi abeera ku church oba olusuku otujje ettooke, tusaba nti buli omu akwate mu nsawo ye aleeteyo omutwalo tusobole okufuna emmere ennungi ku gundi nga saaviisi ewedde. Then nzibajjukiza nti no Friday yesembayo mu mwezi, ate buli Friday nga church tulina okusaba kw'ekiro overnight. Tubeerewo. Bayibuli etugamba nti tusabe buli ssaawa. Waliwo ekintu ekineewuunyisa. Bw'osoma Bayibuli etugamba nti Yesu yazukkanga n'asaba. Kati neewuunya oba omwana wa Katonda asobola okuzukka n'asaba. Kati ate nze atalina gwendi. Yesu yali asobola okwebaka ne bukya neyeebaka ne bukya n'akola byakola, naye yazukkanga n'asaba. Tukuŋŋaane tusabe every last Friday. Friday esembayo olwokutaano olusembayo mu mwezi ye Friday nejja eya weekend egenda otandika. Katusabire ekiweebwayo. Mukama Katonda tukwebaza olw'okuwaayo kwotuwadde olwaleero. Weebale buli mulimu gwe tukola, bizinesi gye tukola. Weebale Mukama okutwongeza okutukulaakulanya mu ssente mu by'ensimbi. Taata buli omu awaddeyo muwa omukisa, era buli atasobodde kuwaayo olwaleero nsaba nti ogaziye ensalosalo ze asobole okuwaayo, kubanga ffenna tukwagala era twagala okuwaayo. Mukama zino ssente ze tuwaddeyo tusaba nti abagenda ozifuna abalina obuvunaanyizibwa bw'okuzikozesa bazikozese mu butuukirivu, bazikozese mu bwenkanya, bazikozese okuzimba ekkanisa yo n'okwongerayo omulimu gwo, nti obubuulizi butuuke buli ku nsondasonda ya Komamboga ya buli kitundu ekitulinaanye olw'ekitiibwa kyo n'erinnya lyo, linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.
nja kusaba omwami wange ajje atuwe essaala esembayo saamwanjudde nga ntandika naye nja musaba engeri gyali omukulu mu kanisa eno ajje atuwe essaala esembayo. Oluganda serumanyi bulungi naye nja kutwala akabanga katono nnyo tusabe. Mukama tukwebaza olunaku lwaleero, kusaba tukwebaza message etufunye owa Professor Lugoba aze mu kitimba kye nga taata waffe abato netuyiga byatuyigiriza. Tukusaba otuwa amaanyi agagenda n'amagezi ago getugenda okubiteeka mu nkola, tulabe nga bwe tukuza abaana abato n'abaana abalala n'abantu Uganda n'abantu abalina obuvunaanyizibwa. Tukwebaza nnyo nga tutandika wiiki empya, tukusaba otuyambe nga tuteeka mu nkola betuyize nga tuyita mutabani wo n'omwoyo omutukuvu. Twebaza nnyo. Amen.